Basasideko abalwadde abafiiriddwa abayise mu buzibu obw'enjawulo ekyekyakiso ennaku olwaleero tubasaasiddeko nnyo tubasabira embeera gye mulimu embete mubeere nga mugisuuka n'abafunye ebirungi tubasabira mubeere nga ate bannaffe mubinyumirwa ate n'okubikuuma muli mutya abali mu offices nga wooli oli ng'essaawa niwagenze dda ku mulimu obeeko kyokola kwebale nnyo n'abalemedde mu buliri bannange ne bagambibwa ku mpologoma ate buli webaka bwongera kukulya ate nga munnaye ne bagamba nti buli wobeera omugagga n'obeerawo n'emyaka 2 oba oli muto bakuyita muzeeyi fedda nga twagala tutamuze nga tumanyi nti ninnya muzeeyi libali muntu mukulu naye kakati ninnya muzeeyi li abagagga so bannaye naye obanga oli mwava bakutamanya gose mukuutu gwekyobayitawo era olujja ebintu bwebityo bwobanga tolinaawo yadde 10 bakuyita manya katategeereke gogo guno oyitawo wano yasakunku obanga Joseph omaze okwera mu kiyungu n'oba olina emyaka 4 osiga bakuyita linnya lyo so mulwane nnyo bayita muzeeyi mukola okitegedde nze Irene nakazibu onakoyo lwakutaano sirinze kage it's a Friday why not let me join her the beautiful Irene nakazibu buza kubantu yes indeed masize mutya abalaba ABS TV ekumze ebirowoozo kasube byo mali bulungi nnyo atera nange ngenda kusooka ntumireko abalabe baffe bonna abalaba ABS TV naddala waliwo munange waliwo n'abalwadde abali eyo mu madwaliro katinga gundi awo Kampala International Hospital ne wano ku gundi munnaye tukolawo research osanga nti mugunde mu rooms zawezo mwe babeera mu TV zibeeramu gundi omu naye ogenda kwesanga mu butuufu ABS eriko mbatumiddeko nnyo mwenna obulungi nga obulokunze onange ndazza bwaki nawulira obulungi obengere ngamba oba nakolaki banange obulungi munsasiro obulungi obulokunzita banange nensonga ezo muzituuse eri pulezidenti government ayina okuyingira mu kintu kino ekitekemu omukono oli mubi bubi omanyi bulobera ng'ozalidde n'omulungi tekigala kuyisaawo ku mpewo aye nawo bafuna ekirabo kino kyolaba nino okitegeera nakola ki kukiyisaawo si mubi edito nyiiga embeera yemu n'abeeruweero bagamba ABS ebeerewo nnyo kubana balaba nnyo ABS waliwo omukulu ono gundi bamuyita Chris Jones muyimbi angambye atudde essaawa zino kwali atya amaze ebbanga ki Chris Jones amaze emyaka 2 amaze ebbanga ogamba Daddy Andre agamba yakajja naye nga yayimbadde bangambya akwasaganya ono omyayi anjokata tumba anyway sijanyira mu nsonga ezo naye nga programu ebigibeeramu kagenze kubanga wanajiganya naye siri bulungi nnyo edidi ndimulwadde tujja tutambulirawo naye nga bingi nnyo ebeera mu programu emaca amalungi around the world tugendako ebwetu nyabombodi yawadde mwagamba ekoma Sudani ne muzabbasi but it's okay ogamba tubatematemera buli kimu kye mwasuubiddwa tusigala nga tukola ki tukikomyawo buli omu ate anyonyoke bulungi nnyo tubikuwa mu ngeri esinga okuba ennungi ono mwami wambu walugamba olumu olwasongola olwo lwa lugambo so munange maasawo yajja kwaguma yekka ku nsonga z'olugambo sports Michael wali Uganda naye wali ku kyuma kuliko omulungi Hannington tunta hani wano hani yali ku kyuma ate mu control room waliyo ligani Rich Ntale saa byakadde tugenda tusite ndowooza ku ngetode ensi yonna around the world yes around the world ndowooza tujja kugenda ku wali mu China China munaye kitabuse China abaana baayo naddala abasomi mulimu omanyi gundi USA avuddeyo ne supporting abantu okola gundi okukola demonstrations oba okulayoting okola strike wano tukimanyinga strike okulayoting ya supporting zenyo agamba ati dembe lya abantu kola ki okwekalakasa kasala banga tebakalakasa muki mu bubi ne munaye China yavudde ate ne warninga USA ngagune mvira ku ne bagamba ati bannaye ebyo byonna bye mukola mwandi badenga mufanya ate ku nsi yammwe zomwe nga sijjayo ewa mmwe eyo tetubakolera ku mateeka naye ate mmwe musalawo ne mujja even abazungu bagamba you legislate otegeera biki betuli suppose okugenderako ate nga tulina ensi yaffe ffe bagundi ate nga awo wennyini waliwo ate omwana ono naye mugundi nnyo akulira omu ku bantu ku bagundi bano ababeera mu
kati nga olaba toba bagiridi president abo baki omwana ono yavuddeyo n'agamba nti amazima gali nti ate ye kikwewunyisa nti ate yasupportinze ki China yasupportinze America ndekintu ekyo kyebakoze ekyabadde kirungi nnyo era actually nakubiriza n'ensi endala zo ezisobola okubegattako kubasupportinga ekyo kyebakola baveyo bakole ki baba supporting omwana ono wa myaka 23 nga bamuyita Sani Chweng bulungi nnyo nebuuza let me ask myself let me ask lwaki America eyingira nnyo mu nsonga z'ensi yonna niwane waffe yali ezze era omusajja abazungu we don't need you don't intervene superpower America eri supposed okola ki okuyingira mu nsonga zonna because it's a superpower ate actually America is among the three mothers ekisinga kunsesa wano waffe bwe yajja okuyingira mu nsonga z'ebyobufuzi z'okwekalakasa Museveni yagende biki noga please twayingira mu nsonga zange wamwe sikola ki ngezako mukama abantu eddembe ly'omuntu mulinyina biki kyasinza okukozesa ono Kyagulanyi bwe yagendayo okulemesa abakungu ba wano genda eri ali n'atabuka nange wanawesa ogera mu America nsonga lwaki wano nakuganda okuyimba naye nga ate wagamba we don't need you so mu mbeera eyo ndowooza America ndowooza eyeteekeddwa because wembanga nfunayo obuyambi mugende mufunayo obuyambi ensi ezisinga zifunayo obuyambi mu America n'ebitongole bingi UN biki ebiyamba ensi yonna yonna mutuba tufunayo obuyambi lwaki obeerayo issues ziri political oba issues endala temwagala egiyingiremu mwagala engire birungi byokka bayingira mu issues ziri economical ebyenfuna abatali byafuna tekiriyo America tesobola kweyonkwatubula America asalako gundi obuyambi tekyatuwa buyambi yatuma kyoba olaba omukulu yavayo n'agamba nti Bobi Wine yakoze eki yagaddewo amakubo ga America ga Uganda gonna ag'okufuna okitegeera si kyangu so embeera ya China eyo ndowooza era kyemanyi bonna bantu banene abo yes kyemanyi bonna bajja kudda mu nteeka buli kimu kitambule bulungi nekyemanyi naye nze mbadde ngamba sikuleka munnansi kuziira bwaba ekintu ekitegenda bulungi mu maaso let them kwekalakasa so long as tumanyi gwe bakosezza naye okikoze otya lwakuba nti ensi ezimu aba kugamba bali serious mu bintu ebimu okwekalakasa omuntu aba taziza musango omuntu wabanga yaze first na registeringa nti tusaba okwekalakasa okwemirembe ekintu ekyo okiteeka ne mu codes naye ate bano baba tebanaba natandika kwekalakasa ate nga babakiriza baba tebanatandika polisi yesooseeyo okitegeera polisi naye wevire kulaga toli mu mativu gwayo nze bwe ndowooza because obanga nasabye nonzikiriza lwaki ate gwoba osookawo it means abo so amativu because they use those chances nabo okukola ki okwekalakasa kyenzijikiza bagita Uruguay that was 2013 August munanga abantu abo bavayo ba youth abayo nga bekalakasa mu mbeera y'abagundi abana kugamba ebyobujjanjabi health gundi nga zifudde tebakyafa ku bantu naddala mugundi mu byalo okitegeera omukulu n'avaayo oyo simanye mwerabiddemu katini omukulembeze waabwe n'abagamba abantu bali supposed okwekalakasa mubaleke bekalakasa kasa ne batabeera violent okiraba naye kyatuukawo enkeera nga bagenda kwekalakasa tiyagasi yanyooka ne bakuba abantu 15 people be baafa today in history olwaleero bingi ebiba mu nsi edi naye nga tetwabimanya so tumanye ebyaliwo tusobola okumanya gye tulaga katulabe today in history
ogwa 19 leero mu byafaayo bwe bwali bwebuti mu mwaka ogwa 1969 ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'e11 ekereziya katolika mu ggwanga erya Amerika yasalawo nti nno baleme kuddamu kubeera nga bakozesa olulimi olulatini bakyuse babeere nga bakozesa luzungu lwokka mu kereziya katolika mu ggwanga erya Amerika. Kino kyajja olw'ensonga nti nno mu kiseera ekyo oba n'ekiseera ekyaleero eggwanga erya Amerika likozesa nnyo oluzungu okusinga olulatini. Bayibuli ey'abakatoliki mwe yawandiikibwa oba entambuza ya misa mu bukatoliki bwetambuzibwa mu lulimi olulatini. Bakisalawo ne bagamba olulimi oluzungu lubeere nga lwe luli official okubeera nga lutambulizibwako eddiini ey'ekikatoliki wali mu ggwanga erya America. Which is crypt. All right, that is strange. Thank you so much, Angel. Ebyaliyo. So nibaga nti manya ebyaliwo osobola okumanya ate gye tulaga wala editoli mwangu. Naye omuntu abyogerera oyo yaliwo. Abyogerera oyo yaliwo. Akanaza byalimba myaka gyekaaga. Alabika yaliwo. Anyway, njagala tugenda straight up. Yekadde kola tugenda mu birthdays. Tumanye olunaku olwaleero ani yazaalibwa. Mu mazaalibwa gaffe agabatutumufu olunaku olwaleero tuzeeyo omwaka ogwa 1965 gy'emyaka 54 emabega bwe bwali bwebuti ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogwa Novemba omukulu ayitibwa Don Chido yazaalibwa wali mu Kansas City mu ssaza ly'e Missouri mu ggwanga erya America. Omukulu ono azannya firimu azikwata ku ntambi aziragirira aziwandiika ate era awandiika n'obutabo. Abadde mu kisaawe kinene eky'okuzannya firimu okuva mu mwaka ogwa 1984 nga mu firimu ezimu ze yazannya ezakwata ennyo abantu omubabiro mwe muli gye yazannyirako mu ggwanga erya Rwanda ng'eraga ebyafaayo by'e Rwanda ebyekitta abantu nga bagiyita Hotel Rwanda. Mu eyo firimu yazannya ng'ayitibwa Paul Rusesabagina. Era mu ngeri y'emu yagenda maaso n'okubeera ng'azannya films endala omuli Iron Man, azannya Avengers n'azannya ne Captain Marvel. Mu ngeri y'emu era olunaku olwaleero bwe bwali bweruti mwaka ogwa 1977 ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogwa Novemba omuzannyi wa firimu Chadwick Aaron Boseman yazaalibwa wali mu ggwanga erya America. Era ono nga yakuzannyirako mu firimu eya Black Panther eyakwata ennyo omubabiro mu bannayuganda waneeno era ne bafunamu n'enjogera ey'ekigambo Wakanda. Ng'omukulu ono Black Panther yazanyanga Kabaka T'Challa naye nga yagenda maaso n'okuzannya films endala nnyingi omuli Captain America, Avengers Infinity War ne Avengers Endgame. Mu mazaalibwa gaffe agabatutumufu gamunaffe ina akasembera kate no Angel kankutumbabi I was at home last week ku Sunday firimu eno enjira naye muno mayinze nnungi wenjira ninga ndi omuto enjira y'emungu ambigo kumbe firimu nkadde yo ne Black Panther nejira it's so nice by the way era time ujyayo ku Black Panther firimu nnyo. Yeah, oyo ye mukulu oyo ife tugamba nti happy birthday yenna azaalibwa olunaku olwaleero. Jjukira nti awamu ate ne Ryan Giggs oba omujjukira omusa yaliko mu Manchester United. Yes, naye era olunaku olwaleero celebrating a birthday ye awezezza emyaka 45. Okitegeera abantu bangi nnyo awo abazaalibwa olunaku olwaleero so naye ngaffe of course tujjayo omututumufu ennyo. Today you're celebrating birthday n'aba munanga abantu abakuna betulaze olunaku olwaleero gwe munafe okozeewo ki ku birthday bali kwogerako ki woliwawo oli oba ng'ogenze muzaalibwa gwo ki kyewakola nabagambye buli woweza omwaka obaako kyokola kati olubidde birthday ndakogera nti birthday ddako nja kuba nkoze kyonna ate era manya nti buli omwaka weguwera n'ennaku zo ez'okufa ziba zisembera toyogera ku kufa tufa tulaga oba wesalako emyaka yali agenda fama mwaka gwogatekoze mite gwakulaakulana baako kyokola si kulya buli keeke nakwambala buti bugoye buti buno obwakabimbu singu birthday yo kuza birthday ng'erina amakulu nsobala nze nagana okuza birthdays buli mwaka nze nengejja nkuza mu birthday zange nti I don't go okay nti sisobola kugenda mu ngende mpatinge ngende nkola ki nze kyenkola nkola charity. At times that is how I celebrate it. Oleze myaka emyakati nze ngenda kufuulira emyaka gyange njogereko gwetufaayo ngenda giwezanga 9 February yes nze nkola charity nkyalira those gundi orphanage homes nengendayo with a little byensobola okufuna
nenga nemba kyalirako obugoye jukira nina team Edi 256 ya WhatsApp yange twekwata ne tugana tukyalira abantu abo that is wanjawulo zisukuza kuza birthdays buli mwaka nkuze birthday agenda mu supermarket kugula bintu. No, I don't do anything, but when I'm mbezo like ngakuno mwaka gonna have to celebrate my birthday my achievements zemfunyemu guno mwaka when I don't celebrate kasente nkalaba. Yes, when I achieve anything muguno mwaka nkatogujja have to celebrate mwaka afanya bintu bingi nnyo bizana bikugamba so I have to celebrate. Ngaji wali ekyo parkings wali wansi onyanku yabasasi nenga that is the truth wefuna ebirungi so birthday ya biri kwemenda I will celebrate ngowezi emeka baba emyaka imitufu yangano jogera sibaka sijimanyi teamula maka mutufu ya kwanza emyaka nkuza bukuzi ngasimanyi dire banzala nayo yanga aja kumbulira emyaka ginaji wende njagibanga nesa kunonyerezako celebrate your birthday mungeresa ndokwa ennungi osa kusukonja tugende straight ate ku mawulire gaffe agonako lwalire ono mu ggwanga lyatutegere biki ebibaddemu onakolejo agona ko ono mugwanga bingi nyo ebirimu ate tutagala kuba tuyisaisamu amaaso ebiri political nebirala naye nje gatugende ku mukozi owansi netisinza kunkwata mbabiro Edi omukozi owansi tuyina emitendera mingi egy'abakozi tuyina bayita kola tuyina quite kola jobs tuyina abali mu category abakola egyo emirimu tuyina bano bakadogo abeere giri casual egyo so waliyo omukulu bamuyita peace minister peace reigns Regines agenda yes yabudde nagaa nti banange fera government twagala tubeere nga tuka ku muntu wa wansi tulabe engeri bana bantu gibayisibwamu emirimu gye bakola basasulwa batya omanyi bangi nnyo like 50% bala Uganda bakola nnyo bati basasulwa edasasulwa nze nsasulwa nze ng'omuntu nsasulwa. You're not complaining. I don't complain. But bangi nnyo they are there bakola nnyo naye tebakola ki tebasasula so ono minisita ayagala kuvaayo kukka ku muntu owansi bakubakozi tabenjo lagenda bayitemu alabe ensonga lwaki tebasasula webanga tebasasula wotutawe nze kyenandisabye nti minisita tabesinga nnyo ku muntu owansi yekka n'aba waggulu yes waliwo abantu bangi nnyo abakola naye nga tebakola ki tebasasulwa because of some other factors nti maybe ono ayekera government maybe tagendera ku government byeyagala so ne bamukatinga off salary so newesanga nti ensi yonna kati eyagala gundi eyagala kwegamba that kind of relationship naddala mu kubeera paid ebeere the same so bave bakole gundi wages nti omuntu okutandikira ku gundi nga house girl I suppose kufuna sente omusirikale wa Uganda akume eggwanga waliwo abantu naddala bolabanga like for example no ba UPDF babiireeyo mu gundi mu borders nga ne uniform yenyini takyagina bamwerabira naye nga ali yakolerera Uganda akumye Uganda akumye ebintu bya Uganda ne border okitegeera naye ng'omuntu ono sente zafuna sente ntini nnyo. Yes. So ndoza mu mbeera eyo njagala tufune video tulabe omukulu kiyengedde okukkaatiza ku muntu gyokubaganyeka ebirowoozo tugenda kufuna embalira y'abo abakola naye nga tebasasulwa naye era tusabye bakakenkufu bano ab'embalirira bagende babalirire waliwo abantu abamu abakeera ku makya nga tebalina programu okuva ku makya mpaka olweggulo ate balya ne bakola ne babeera mu mayumba n'abeerawo nga teri n'amufaako abantu ne babala tusobole okubayamba okubajjayo batandika okukola ebituyamba ebiganyirwa gavumenti n'ebiganyirwa amaka gaabwe gennyini kubanga bazaala balya babeerawo ng'abalala gavumenti bwetuweereza eddagala nabo bagenda ne balifuna abakola n'abatakola nabo ne bafuna eddagala n'olwekyo bwe basinga okutumenya ate bangi so omusi babiri abamu ne beeteeka mu mwenge okuva ku makya mpaka olweggulo ne batuuka n'okumutuma erinnya nti oyo mutamiivu abeera mutamiivu daily drinking officer ndooza mwali mubuuliddeko ng'omulimu gwo gwakunywa omwenge azaala tabalabirira abaana omukyala tamufuddeeko n'olwekyo awo lwaki bo tuba tubayamba
ngate waliwo abakora abatasasulwa musaara n'olwekyo abo nabo twagala tubalondoole tubafunireyo eddagala erisobola okubayamba okulaba nti nabo batandika okukora tugenda kufuna embalirira y'abo abakora naye nga tebasasulwa naye bwate bwateseza tusubire nti nga wabyogedde bwe binaba biteebwa mu nkola era mu mbeera y'emu nga ngasse ku kyemirimu ekitongole kya ekitongole kya Uganda Bureau of Statistics kyavuddeyo nekinoonyereza ku Bannayuganda nekigaa nti bannange Bannayuganda ekitundu ekisinga obunene mbu netukola beebaka nnyo twebaka netulongootana netukomana ku ekyo netukola n'ebisuka ku ekyo naye ate mu mbeera emu ewali ate yavuddeyo n'akuba mugundi mu lipooti yetuli n'amugamba nti ebintu bino first of all gwe manya nti buli Munnayuganda abeera akola batambule bayinge tebabeera just mu tawuni ne balaba mu ghettos abantu beebase bagende deep down villages bakole research eri genuine kyemusinga okukola n'okunywa mwebaka essaawa 10 mu lunaku basega mwenge 10 hours in the day then mukola ddi so ndowooza ekitongole ekyo nakyo kinaabeera kituyambako ate ku nsonga eyo okuba nti bagenda so deep okulaba abaana bakola n'abatakola si kugereka misaala gyokka ati bagezeeko balabe n'abatakola bakoledde ki abanywa omwenge omuyitirivu nga batwana emirimu yes era njala tugende ku mpozi endala ekitongole kinoonyereza ku byokulonda kyavudde nekigamba nti bannaye waliyo mu ebitundu ebyo disitulikisi empya ezaagattiddwako olweddi tutweddewo empya zino ezakolebwa naye ate waliyo endala empya ezaagattiddwako then ono Simon Byabakama ye ssentebe w'akakiiko ak'ebyokulonda kati tuli mu kaweefube ow'okuddamu okuwandiisa abalonzi then yagambye nti bannange nzisomere kigenda maaso mu ggwanga nawulira nti waliwo disitulikiti empya ate empya ezijja naga naye mu mbeera eyo yesimu tanaka kuzibakasa nti bayangaddeko zonna naziro nijjuka omukulu yagaa nti anaaza agenda okwongerako then agamba bannange sinaabikakasa naye bonazongeddwako byalutawula mu kalulu ate akaddako oba mweyunaki kitutegeera bannaffe anti ebintu ebyo bireeta ate bikola reverse bizza ebimu emabega jjukira zino ogundi constituency ezimu bamala dde okuziplaninga kati bamala okuziplaninga ate kati endala ziyingiddemu kiba kyaffecting ate process y'abano kiraba balina kuddayo mabega ate baddemu bupya okupulaningira ebintu ebyo okitegeera ate nga okwongereza ku ekyo ate bazze ne boogerako naku bino gundi bana bakola ki abali mu gundeeza abawandiisa abo kugenda ku approvinga gundi za mwezi bayambe ku bantu yes naye soke tugenda mu video esigira gyasimbadde nga esambu eseyesi naye ngera nkubiriza abantu mwenna gwe maintenance yo gyagala mugire mwewandiise tuli abantu bewandiisa dda naye bagamba ffe tujja kulonda akasinza okuusa saata era akalala omukulu pulezidenti w'eggwanga alina weyawandisa kamera zonna zonna enkeesi eziri ku nguudo alina ekifo kyeyatongozza muzina okuba nga ziri monitoring nga bazimonitoringira awo naye mwana kafulege nti bonna bonna abaziba emisango gino naye kayizikaddeyo mu kisanja kye agenda bafiirako abagambye nti ate naddalamu abakabasanya abaana abawala n'abakyala mwagenda batta yabadde opereka mugenda batta agambye ngenda kubatta yagambye singa mbeera nze ali awo kumpi nandibasi eyokulwanyisa omanyi w'amateeka yagambye nti nobbata ajja bakola ki mbwajja batta neŋŋamba yii obusungu ng'ate nga bungi yasabidde n'abapoliisi abataliredde kola bakite otosobola kola emitwalo 2 weewummuzeeko ate yatusembyeyo lino eggulire abavubuka ba DP ababaka ba UID ba DP that is UID in DP bafudde bagala gobasenkagale waabwe bamukooyi bagala bo balina strategies ezisobola okulakulanya ku kibiina naye mbu yaddira bano abakulu balina bana basooka bano batunda ku ntebe ne badda mu kisenge ne babeera nga bateeseza DP bo bagaa nti bamukooye wabasaba yeewummuzeeko and everyone is pinpointing him mbu ali eri mu nsujju bo bagaa nti mawu tukukooye si tekwagala fe tuswaza tulina plans ezokukolera DP eberinga egenda mu maaso gwe mawu otusumbwa busumbuyi mawu no that's why again difficult faba NRM for to start back to side to stambero let's watch that video kala ku video ya you abavuka ba UID
ate tumanyi Mao ani amukozesa alemereddwa okukola byateekeddwa okukola mu Democratic Party Wasu abategezeza n'okulonda kwa mulema yagenda n'agamba nti it will be 1 year omwaka banzijuze ebifo abakulu nga bavudde mu Lambwesi naye ekyo kyamulema. Mao ye president wa DP asose okufuna sente okuva mu Electoral Commission ayakafuna billioni ngata naye talina nawakola accountability tatuuza pate ogani yonna kati nenneke yagiza wakawe ayitayo Kidi n'ayita Siranda n'ayita n'Embidde ne batula mu kisenge kye ne bagamba tukole tutya wano yatawanya buli muntu ono omuntu omwalika ekizibu lwaki ensi yonna bwesongamu oluntu mu UID azatukuba emiggo azakola ebintu ebyenjawulo n'ekirala kwe kulemesa obukulembeze buno okutambula. Tuyina ba funders bangi nnyo mukimanyi mubadde mumanyi ekiseera kyonna ffe tutraininga abavubuka tuyina structures ez'amaanyi mu ggwanga njagala mbabuulire kati tuli mu buzibu financially ng'ekibiina kubanga ba funders baffe buli lwe baleeta sente ng'awandiika accounts zaffe baziggalawo lwa mukulu Mao. Natunuulidde register yabadde nabinoonya nenzija wano mu fayiro n'ekebera ng'amannya ge tuyina ku bamemba ba UID okwetoolola eggwanga ate si be bavubuka ababaddewa ennabinoonya. N'olwekyo twagala okunoonyereza abavubuka Pulezidenti Mao be yakuŋŋaanyiriza n'abaleeta ennabinoonya ne bali emicomo okusalawo ensonga z'eggwanga. Twagala okumanya ekigendererwa kye yabaddeko. Tugenda kufuna embalirira ya 2020 ndowooza omwaka gumu nga katubeere nga tugenda mu kalulu aba UI aba DP they are not ready obone obuli obulaga nti sireetegefu mu kalulu konna. DP abeera mu nyovulongoto mungi lwaki abaganda bangi yes onyimpe abaganda we are always confused simanyi lwaki nga tuuze ebbanga tuninye tugende mu kalulu they are not ready tebalina any sign nti obudde buweddeyo bali mu kwerumaluma mbu Ssenkagala agende naye Ssenkagala agende nange ndi ku ludda lwabwe tasobola kugenda lwaki Mao ali nnyo ani yamuleeta singa yereeta ate era n'afuna good approvals from other different DP membership. Nze nabagamba ndi this time around ekiseera tukirimu ffekka ffe tuli ready ffe tutebeeri ffe tutebe eno tuli mu center twabeyo kala yise mu ngoye zo everywhere naye nga ndowooza njagala tugereko ndowooza mugundi mu byemizannyo bwe tunaako Mao kino kiri we shall discuss those issues by the way ngeri gyolamu akalulu kano once I'm confused this time around simatipo let's go for sports tukomao tofao mmoja aba ABS biro napo akuta onakuzo mwezi ya 29 mwezi wa 11 2019 November na yawedde ko ndowooza kubanga onaku lwencha agenda kubanga komekerezebwa wekitonga washigenda kubanga kitambula ebyemizannyo bingi byenyino onaku lwali ngenda kubanga kwa speed ya yiri so kubanga tulanga tubimalayo ebyemizannyo start time mu Uganda Premier League onaku lwalero timu ya KCC yakubanzanya timu ya Sports Club Villa wali ku Lugogo start time stadium mu Lugogo timu ya KCC yakubanga eweza wangulo pya gona kwa jakubezo bone buli 29 ate singa Villa ewangulo pya gona kwa jakubanga gena mu kifo ekyokubiri ne points 13 soka ati Villa bavudde nga wawera onaku lego ne bagamba nti KCC tebaze kubanga basaga baze kubanga bawangula mpira go onaku olwalero ate na ba KCC Michael Mutebyavudde onasolo kubanga yenenya neyetonda nagamba bamusonyiwe kuba nti yasobola kubanga tokaleti yasobola kubanga amenya ku mateeka agamaga timu ya timu ya KCC kumpira gwamba la sito yaliye bakuba musajja ono kwaita Michael Hilary Mutebi yatukaleti so basi ne bakamuleka atagena na timu naye unako yavudde neyetonda nagaba musonyiwe so unako lwali kugenda kubanga kubera saa 10 za kawongezi wali erugoga atenga tugeza ku mfadramu zigera kubanga zida mu quarter finals zagenda wali mu Northern Uganda abano ku kisawe kya Al Kibwa Stadium tukaya kubanga tuberawo n'emipira gijja kuba ebiri onako olwencha otujja kubanga tuleta timu ya Busoga ngetukane region ya Busoga ngetukane West Nile ate Bugisu ejja kubanga tukane timu ya Lango ate ku Sunday nakuzo mwezi mu December timu ya Bukedea ejja kubanga tukane Toro ate Buganda ejja kubanga tukane Acholi kijja kubanga kira mu Peace West Memorial Stadium mu region ya Gulu oba mu town ya Gulu so kijja kubanga kitambula mu Fufa Drum mu Bera eya atenga tugenzeko mu mpaka za FIFA rankings za South Brazil from November timu ya Belgium ya museba Gulu ya Geo France France negena mu kyo kwenenga Uganda twasenvude for video kuva mu 7 mu chance avu mu mwenda nirugera mu chance avu mu 7 nayenga wamuguno kuseka region timu ya Kenya iri mu kifo kya 16
timu ya Rwanda eri mu 131 kwoteka Tanzania bali mu 134 Burundi basemba bali mu 151 so ekyo Sekafa region we kulemenanga mu Africa banafe abasenego bakulembedde ate nga munsi ndali mu 15 ate Uganda bali mu 15 mu Africa kukalwana lwa Africa tuli mu 15 so ekito kyasobola kubanga kitambula mu FIFA rankings tuganze ko Europa League nga kyasobola kubanga kitambula Dudelange yasobola kubanga ku timu ya Apple ne Kosi ya goals bade bili kuwerere Sevilla yakubye Karabag bili kuwerere Istanbul yakubye Roma goals atukuwerere ate Perez yakubye Montenegro emu kuwerere timu ya Besiktas yakubye timu ya Slavan Bratislava go bili kwemu ate timu ya Braga yakoza amali ya gasatu timu ya Wolves Astana yakubye Man U goals ade bili kwemu Man U so kubanga yuzinzo mpira gwayo mpaka zina Europa League nenga jeseringa yasodo kubanga sokotebya timu ya Man U sasa kweta Shomok yasodo kubanga tebira timu ya Astana kuotekana na munzu gata Bernard yasodo kubanga yete banenga Man U yasodo kubanga yeta bavuka babadde batonyo yasodo kubanga umuza abana abasinga tenga tugenzeko maso EZ Alkuma yakoze BDB na timu ya Partizan Belgrade alugano yakobedwa Copenhagen emu kuwerere amaro mu FF yakuteda Dynamo Mokeyevu ne kubagoza adenya kusatu timu ya Krasnodar yakuye Baso gole mu kuwerere Trabzonspor yakubidwa Getafe emu kuwerere timu ya Rosenborg yakubidwa Alaski goals bade bili kwemo timu ya Sporting Lisbon yakute PSV Eindhoven ne bakubanya kuwerere Celtic yakubye Rennes 3 kwemo timu ya Lazio yakubye CFR Cluj na Poka gole bade emu kuwerere Arsenal yakubidwa timu ya Eintracht Frankfurt goals bade bili kwemo pressure ku Unai Emery ne banga yongedde abasajja bagamba naye Emery abenga bavira ku timu nenga Aubameyang asodo kubanga batebera ate mwana mwenzi gata Kamada nasodo kubanga atibira timu ya Frankfurt golo ebiri ezayo nga bakuba timu ya Arsenal nenga Victoria Guimaraes yasodo kubanga kola amali ya game emu ne timu ya Standard Liège ate Feyenoord Rotterdam yakoze BDB na timu ya Rangers timu ya Porto yakubye timu ya Young Boys of Banzi golo yabade bili kwemu ate tukigenda maso CSKA Moscow yakoze amali game emu ne timu ya Ludogorets Razgrad ate Ferencvaros yakubidwa timu nayo ya Wolfsburg golo zakoze BDB na timu ya Espanyol ate Alexandria ne kuwa timu nayo ya Wolfsburg golo yabade mu kuwerere ate timu ya Saint-Etienne ne kola amali ya 0-0 ne timu ya Gent so Europa League watu yasobola kubanga atambula onako regulo timu zasobola kubaza zimu zayisewo nenga babula mpira gumogomo tubenga tuclosinga group stage tugere ku round of 32 mpaka eza Europa League ate mu ligi ya gwanga ya Bufaransa onako wanga kino kubanga kitambula timu ya Marseille egaya kubanga tukana timu ya Brest ate onako lwencha timu ya Strasbourg yakubanga tukana timu ya Lyon ate Nice yakubanga tukana Angers Montpellier yakubanga tukana timu ya Amiens Lille ne Dijon ate timu ya Monaco yakubanga tukana timu ya PSG olunako olwa Sunday wekyo timu gwanga ya Italy yakubanga kitambula ate mu Germany olunako lwa Schalke 04 yakubanga tukana timu ya Union Berlin ate Cologne yakubanga tukana timu Augsburg Athabol ne Dortmund ate Paderborn yakubanga tukana timu ya Rasenball Sport Leipzig Offenheim yakubanga tukana timu ya Düsseldorf ate Bayern yakubanga tukana timu eno ya Bayern Leverkusen bekito egwanga lya Germany okigenda kubanga kitambula Italy Brescia yakubanga tukana timu ya Atalanta Genoa ne Torino timu ya Inter Milan yakubanga tukana timu ya Spal ate Juventus yakubanga tukana timu ya Sao Paulo ate Parma yakubanga tukana timu ya AC Milan Napoli jakubana tukana timu eno ya Bologna Hellas Verona jakubana tukana timu ya Roma ate mu gwanga la Liga Santander abanafa baseuta Vigo onako lwale bagakubana tukana timu eno ya Real Valladolid ate timu ya Alaves jakubana tukana timu eno ya Real Madrid Real Sociedad jakubana tukana timu ya Eibar ate timu ya Mallorca jakubana tukana Real Betis Valencia jakubana tukana timu ya Villarreal ate Sevilla jakubana tukana timu ya Leganés ompira ogwamanyo onako Sunday timu ya Atletico Madrid yakubera cha timu eno ya Barcelona wali ku Wanda Metropolitano kugenda kubanga guzanyiwa timu ya Barcelona bacha kulembede kibinje ekyo nobona 28 naye nga basibaga timu ya Madrid bona 28 basinga Madrid akabone goal eliemu yokayoka so kunaku olwa Sunday Atletico Madrid nga baga kubanga bebulula bajja kubanga batuka timu ya Barcelona Rabe anana so kubanga bangulo mpego Premier League onaku olwencha timu ya Manchester jakubanga tukana timu ya Newcastle ukujja kubanga gusokawo ate Chelsea jakubanga tukana West Ham ku 12 Burnley jakubanga zanya timu ya Palace Liverpool jakubanga tukana timu ya Brighton mana mazibata Fabinho bagambye emyozi mulamba ngataliwo ku timu ya Liverpool so olabo buzibu bugendo kubanga olekera timu ya Liverpool nadala makati abo kubanga abantu sajja kwatira bulungi nya makati naye sajja baita Gino Wijnaldum bawe bali na Bikaita we bali kutakaja musimu una
ne Henderson bonna be bali naye nga Fabinho abadde alina ekyenjawulo kyabadde abawa ku ttiimu eyo ate ttiimu ya Spurs ejja kubeera netuuka ttiimu ya Bournemouth Spurs egenda okuba nga tusayaza omupiira ali ku Tottenham Hotspur Stadium. Southampton ejja kuba nga tuuka ne ttiimu eno eya Watford bwe gujja okuba nga gusembayo ate olunaku lwe Sunday Norwich ejja kuba nga tuuka ne ttiimu ne Arsenal. Unai Emery alina kubanga agoba bugoyi mupiira oba seekyo kijja kubanga kimulya kubanga n'omusajja gwe bayita Stanley Kroenke olunaku olwaleero asobodde okubanga akoma mu kibuga London okusobola okubanga atereeza obukuuku bwebuli mu ttiimu ya Arsenal. Omusajja gwe bayita Lawson Ray agamba omusajja asigalewo naye abasajja director of football ku ttiimu ya Arsenal bo bagamba omusajja abe nga agenda so kiri awo omusajja Lawson Ray yakyakumidde munne ku mulimu kubanga naye musajja musipaana munne wekinaba kimulidde bajja kubanga bamota agende naye nga azanyi bonna si basanyufu bamenya nga balakaza tebaga musajja abe nga ava ku ttiimu n'abawagizi ba Arsenal abamu ex-international baabwe abonna bagamba abe nga ava ku ttiimu eno ttiimu bwe asobodde okubanga agiza amabega naye nga ttiimu ya Wolves ejja kuba tuka ttiimu ya Sheffield United ate Leicester City ejja kuba tuka ttiimu ya Everton. Man United ejja kuba tuka ttiimu eno eya Aston Villa. Man United ina fixture nyangu nnyo kubanga eva kwa Aston Villa era kubanga za ko timu ya Spurs ku lunaku olwokubiri ate malezi ko timu ya Man City ku weekend. So obalaba baba balina kuwangula mpira balina kubanga wangula gwa Aston Villa then balinde kinava mu gwa Spurs ne pressure nabo ebali kusagwata Ole Solskjaer si bintu binonye nnyo ku timu ya Man U. So weto weekend wegenda kubanga etambula ku Monday ja kubanga nkoma kubanga kulya mpira jina bagitambudde amulije ezenjawulo nze senior Michael of Uganda atakumira mpera abankumire.